Kadama TV. Kadama ina abadde alina passport enkadde ng'asuubira okubeera ng'addayo Uganda naye ng'atiddemu nti ayinza okubeera nga ajja kaluubirizibwa okubeera ng'akomawo given the fact nti bayinza okubeera nga bakuteeredde mu visa. Tokyeraliikirira, njagala owulirize amagezi ga bakadaama bano ge bakuwa ogafolowinge. Tukwebaza byonna by'otukolera. Kati ngenze ku nsonga y'oyo omuwala owa passport ayagala okuddayo ke Uganda naye ng'alina passport nkadde naye ng'ate bagenda biteeka mu passport nkadde. Ye bakikola era passport eri bagigatta bugassi n'eno okitegedde. Empya bagifulumya ne bagistampolinga ku nkadde. Kati visa yo n'esigala ng'era etambula. Okitegeera akatabo babugatta bugassi. Bakugattira akatabo akapya n'akatabo akakadde. Akakadde ne kabeera nga balaga nti eno era ekyakola ne ku eno kubanga oba muntu omu bwe kityo bwe kiri. Munaye tweyanziza nnyo, tweyanzeeke. Mr. Kadama TV, osiibye otya, wasuze otya, obulamu buli butya? Webale tuweereza, Mukama yebale kukuuma, tusiima nnyo emperezaayo. Nze nteesa ku mukyala oyo abuuza ku kya passport. Naye kansooke ayina akagambo k'ayogedde. Agambyemu nti ayagala okukola naye ayagala okugenda alabe ku bintu bye akomewo. Ayinza okukola emyaka 4 n'atuuka nga akoledde bwereere. Akantu ako kakulu nnyo era bankuba kyeyo abaagala okuniwalinga contract twandibadde tukalowoozaako. Bannange ssente teyeesigika. Sente teyeesigika bannange. Ogenda ku YouTube n'ogenda ku Facebook n'ogenda abaana abakaaba nga bamaama be baziridde, bataata be baziridde, bakojja beesenga. Nakusindikira endagaano nga nakugamba nakugulidde ettaka, nakugulidde poloti, n'otuuka okuzimba n'ozimba ng'ennyumba akusindikira z'abalala nga teziriiyo. So wano singa wali waddayo mu myaka 2 n'olaba ekiriwo, bwe baba bakufera n'ogamba Mukama, kati zino ezisigadde ngenda zikwata bwe nti kankyuseemu gwe mbadde nziweereza oba kaneeterekere ssente zange kanziguleko akawunti ndukomawo neegulira ebyenjagala. Akantu ako ka makulu nnyo nnyo nnyo. Kisingako okukola emyaka 4 n'oddayo n'omenyekera bwereere. Era kyo kya makulu. Akantu ako nze ke nsinza okunootingamu nnyo. Abadde abuuzamu w'amagezi naye akantu ako nako katuzibula amaaso. Bankuba kyeyo katuzibulire ddala amaaso okusinga ffe abaagala okuniwalinga. Sente eno teyeesigika. Teyeesigika oba ani. Ojja kikuba myaka 4 ogambe kangende lumu otuuke okifuuwe ng'okizza munda. Kanzire ku mulamwa. Badde abuuza ku kya passport. Nze ngamba passport eyo, nze ku lwange passport eyo bwe baba bagikozeemu byakola ki byayagala, asobola okugenda e Uganda n'afuna passport empya. Bw'afuna passport empya n'eri enkadde ng'agirina. Naye nze mbadde ngamba n'ekirala, yandigambye babboosi be ne bamuweerako ne ID ye eyeeno. N'agenda ne passport ye enkadde n'ebimwogerako, n'atuuka e Uganda n'afuna passport empya kuba naye eba yeetaagisa. Kugamba atuuke Entebbe balage nti
nze nzirayo nina passport empya naye ebinziza mu nsi eyo biri mu passport enkadde. Naye n'ekirala ID abeere ng'alina ID ye, alina passport ye enkadde, then akole ki? Afune n'eri empya. Nze ngamba biba bisobola okukola ki? Biba bisobola omuyisaako kubanga emabega kaawo nyina ekibuuzo kye naali naafuna. Nyina ekibuuzo kye naali naalaba eyo gye naali mpita oba bakyogereko oba baani. Naafuna akadde gendayo mbinoonye era waliwo eyakibuuzaayo. Era omusajja n'annyonnyola n'agamba nti ojja ne paasipooti yo nga mulimu ebyo ebikukwatako nti ogenda kuddayo n'ofuna empya n'ogenda ne paasipooti bbiri. Era ku kisaawa oba osobola okukola ki? Oba osobola okuyitako. Naye ng'olina n'empya, bw'oba olina enkadde yokka yadde mu ebiri tebijja kukola ki? Tebijja kuyisaako. Nze bwe mbadde nkola ki? Nze bwe mbadde nkiraba bwe ntyo. Oba bwe kiba nga si kyekyo, atuule ayogere ne boosi we, batuule boogere, amugulire tiketi emuzzaayo, amuwe ne ID eya wano. Then bw'atuuka mu Uganda afune paasipooti ye empya. Kubanga jjukira ffe bwe tuba mu Uganda nga tugenda kujja eno, ebintu byaffe babisindika busindisi okuva eno. Okiraba? Babisindika busindisi okuva eno nga paasipooti zaffe tebaziina. Nze ngamba tuule ne mukama abo boogere bateese, amugulire eya tiketi eddayo, amuwe ne ID eya wano. Kati bw'atuuka eri e Uganda akozese paasipooti empya. Bw'amala okukozesa paasipooti empya afune bano abakozi ba mu kampuni oba kampuni gye yagiramu, kampuni ezo ze tugiramu. Bano abakozi babeeramu oluusi tufunamuko mikwano gyaffe. Asobola ofuna omuntu gw'abuuza nti njagala kudda e Saudi naye nzirayo ku lwange mu maka ge n'abaddemu. Bagenda kunsindikira gundi eya tiketi oba visa, naye paasipooti gye nyina yagwako nkadde n'akozeseza paasipooti empya. Kati ngenda kikola ntya? Nkikole ntya? Oli ajja munnyonnyola ntukola bwoti ne bwoti. Then okole ki? Oba kuba paasipooti oba gye basindikire kola bwoti ne bwoti bakusindikire eya tiketi. Okiraba? Kuba nange nze okujja eno waliwo yali anfunidde ddiiro. Waliwo omukyala yali mukwano gwange nga muwala waali eno naye nga waali beetaagawo omukozi omulala. Kati muwala we bwe yamubuuza omukazi ebirowoozo byajjira ku nze, najja n'aŋŋamba nimugamba sirina binkwatako naye nga sirina yadde n'ekikumi. Era omukyala oyo yennyini ye yanteekamu sente tukozese passport express kuba omukozi oyo baali bamwetaagamu wiikisi nga 2 netugenda okukozesa express passport. Naye passport baatulimba tebaagituwa kubanga baali bafulumya mpya. Ndowooza essaawa ezo kati ziriiwo direct era tebaagituwa. Era we yagendera okugira nga kiro ekyaliwo kyali kiyise. Naye gwe weebuuze oli yali anjagala nga sigenda kuyitira mu kampuni, naali ngenda kulinnya direct nga siyitidde mu kampuni, which means naali ngenda kufuna passport then tologolanyaganyize n'abali bansindikira ebikola ki ebindeeta. Kati naye bw'aba akikola ayogere ne baboosi be
bwe amagezi bwe ganaavaayo nga ekyo tekisoboka kuba amagezi gagenda kuba ganjawulo. Bwe kinaaba kisoboka agende nga babikubyemu afune endala. Bwe kiba tekisoboka amagezi amalala g'eŋŋamba ayogere ne baboosi be bamuweeko ID agende bw'atuuka e Uganda akozese passport empya afune kampuni agibuuze nga bw'ebibeera oba abakozi ba mu kampuni aba tasobola kubula gw'abuuza bamubuulire kibeera bwe kiti ne bwe kiti then ayogere ne baboosi be bamusindikire eya tiketi emuzza oba visa ekola ki emukomyawo.